kati bafutu soje mutuse munyumira kati Bobi Wine ne family we mutuse munyumira mbalaba kati mbalaba kati ota olugenda soka lubere mu kika wakati wa Bobi Wine Chairman Nyanzi ne Mickey Wine kati awo mbalaba kati mama nyabo mugenda kwegira ebya mugenda boli yawo nga Chairman Nyanzi ayogera kino ogenda boli yawo anti kati mbalaba mutandise nenga Chairman Nyanzi kasita mwenna muri banko atoli muganda o taagala amukirako era kye kimulwanyisani alien skin ati ane twali twakubuka danti oli we nalemu kubanga tandera nawe bikofiira kuvadda ngoli mukulembeze we na atene NRM no ya mazi era no sigenda jogera ko kyunju kubanga ne mu campaign ze twalimu eiganga twali mu campaign za NRM ze nyini teina ki yakolawo teina ki wano palaso ya tulumba ne woza musimanyi Mike Mugula agenda sima ebiki teriera mafia boss yekolera ensonga kati nammwe temwinira nammwe kye mutuyamba just lwa kubanga antinno ti just President Museveni ti mukulembeze waffe wakabi gumite naye ngera nammwe mweke nyini Uganda police eberetya mu kifoneta bako kyekolawo yadde bali wali besudde gwa nagamba ebakalakala n'agamundu katagagamundu ge mukalakala nago nga tegalina kye gasobola kukola lwaki temujja dalumu na miggo kati omwimbi wange uyo agenda Nairobi because of mwe kati zenda ba mu misinga siri naye okitegeera mwena n'abanupu mwenna temwena makulu baba ediyawe kati waliwo abagenda okunja Samira no ya mulumbye ye ze ndi wano kwogera mazima baba ediyawe statement ze wakoze olunaku lwajjo oba ku YouTube ya Kakala ense badde kumanyi ngo omusajjwa ali smart azini obuyonjo ekyo kyokiri ense badde kumanyi ngo omusajja ali organized ekyo kyokiri ense badde kumanyi ngo omusajja alina talent ekyo kyokiri omusajja omuganda alina pride ekyo nakyo kiri ense badde kumanyi ngo omusajja alina mu ku kasente ako nako kayina naye ebyo byonna ensi byebadde kumanyiddeko ensi ebadde yakujajinga nti kasita weeyisa bwotyo akati oba mugezi mpaka lwe yayogedde ejjo ku live ya Kakalamu wetwategeeredde nti bannange nze natidde n'okutya ne neekanga ekyo nkikubuulira njagala okitegeere ediyawe oyo muganda wammwe kituufu naye akantu katono nnyo akasobola omutuukako eggwanga Uganda eri abantu obukadde nga 8 ku 10 ne bufa munyooma kubanga mwamukuza munyooma kubanga muto wammwe Eva mumulabanga muto njagala mukitegeere nti Katonda yamusukulumya kummwe ye family yammwe y'amaanyi nga bw'ogambye ekyo kyo kituufu era family yammwe tugiwa nnyo respect ku ngeri gyebadde packagingamu ensonga zaayo n'engeri gyebadde ye packagingamu temutta kitiibwa kyammwe temutta kitiibwa kya family muba mujagala nnyo ekyo nkikubuulira wakoze statement ez'ekyana ekito neŋŋamba Katonda wange ez'ekyana ekito walayi statement ze wakoze zabadde za kito naga nanyenyeza omutwe nenga mwekitegeeza temumanyi Kyagulanyi temumumanyi ekyo nkibabuulira ne Yesu abantu abali ku kyalo gye yakulira tebasooka mumanya bamwogerangako ewalala eyo nga bagamba oli wakabi nga abo ku kyalo kuno tebamumanyi bo tebasooka mumanya bamutegeera ate agenze slight mistake etuuka ku musajja oyo miliyoni nga 10 e Uganda zisobola okufa ekyo kitegeere gwe n'ofa gwoba obuzibu ne bukutuukako abantu bakababuka agenze naye agenze Kyagulanyi n'afuna bufunyi kantu katono nnyo bwekati otuuka ogamba nti politics y'abamanyisizza abantu olimba yawe naawe olimba nnyo ku musaayi oguyiika ewaka ku musaayi oguyiika ewaka abantu abafa mutowo yajja ne idea fenna gye yatujjeyo idea ne tugamba katwegatte ku mugendo
nga mutuufu kyogamba gwe tewakiraba tonnakiraba obwakabi bwonna bwe muli nga Museveni yafuga Gasiya awedde emirimu ekyo nkikubuulira obwakabi bwonna bwe muli nga Museveni yafuga ekyo gyonna Gasiya awedde emirimu naye ate Museveni bw'atabaawo kyemuli kiyinza n'okutayimuzinga 10+ ekyo nkikubuulira nga muli mu nsi eteredde ekyo kyekirooto muto wammwe kye yaloota mmwe kyemutalaba kubanga entegeera yammwe tebakkiriza laba waawo ate mukayanira kuba bagezi ate ffe tulina kalina si magezi nedda abagezi gye bali bagezi n'abazimbye kalina gye bali balwasa balina kalina bagezi bamuhoozi gwetunuulira muhoozi sente ze balina tunuulira bannatasha ba Museveni sente ze balina mbukati magezi mangi ge balina amagezi n'ebyoyina bibyo oyina muganda wange mutegeere Kyagulanyi kyali mukitegeere meseji yange eno mbadde njagala muginsindikira omukulu Joel Ssennyonyi tukwebaza byokola ssebo ne amaanyi gooteekayo ku kugatta ku ggwanga lyo oba okulaba nga eggwanga lyenunula mbadde nkusaba mukama wange Joel Ssennyonyi nti ebbanga lyonna lye tubadde mu palamenti awo tewaliyo kivaayo nga kiri mu feva z'Abannayuganda buli kifuluma kiri mu feva zaani za Museveni ate mbolwedde mwenna gye muli ku kaseera kano ne bino bye baagala okuleeta ne Katemba gwe baagala okuleeta tubadde tubasaba mu boycotting palamenti mu boycotting palamenti Munnayuganda akirabe nti tewaliyo kisitu kisobola kuva mu palamenti eyo nga kigasa Munnayuganda twagala Munnayuganda Jesuubi mu palamenti ya Museveni nga ate buli kiyita kiri mu feva za Museveni twagala Munnayuganda akitegeere obulungi ennyo eyo message ejja kuteekawo oluvuuvuumu wonna okulaga nti eri palamenti okumanya nfu n'ababaka ba opposition oba ababaka ab'enkyukakyuka bagivuddemu njogera n'ababaka bankyukakyuka oba mukikola 5 oba mukikola 4 oba mukikola 3 muveeyo mulangirire mugambe nti ffe tetugenda kudda mu palamenti ku lw'ebigenda mu maaso kubanga mukimanyi bulungi nti n'okubeerayo kwammwe tewaliyo kisobola kuyita nga kiri mu feva z'Abannayuganda nkikusaba kino Joel Ssennyonyi ssebo leader of opposition era nkisaba waffe sijja kutabaalira eri mu bampuuga babbi nkisaba waffe n'abaffe abakyaliyo abagamba nti ddala kituufu bali mu kulwanyisa Museveni wano we tujja obbalabira tutandika okugamba oyo nno mutuufu oyo nno mukyamu oyo nno mutuufu kano kabeere ng'akasengejja ensi kwegenda olabira ki baani abali mu lutalo luno na baani abanyumirwa ebifo baani abali mu kulya ensimbi na baani abalwanyisa Museveni baani abali mu kulimbalimba Bannayuganda na baani aboogera amazima palamenti tusooke tugyesonyiwa akaseera kano tusooke tugite bwe twesonyiwa palamenti akaseera kano bayise bye bayisa byonna nga babiyisa bo be bamanyi naye nga ffe tetuliyo tetuparticipatinze mu kusaanyawo ggwanga lyaffe nakulikola ki nakulyebakira bino balukwago bye batugamba simanyi twegatte tolina mukyalawo we musobola kwegatteeyo otubuulira mu 2026 twegatte ebbanga lyonna lye mubaddewo abantu bye mubakoze babirabye mukyafuwadde kati mulaba wayonjo mwagala okutuulako awayonjo mulowooze sensi nti nammwe muli bayonjo naye nga muli bakyafu lwaki mwerippa ebbanga lyonna lye mubaddewo mubadde mu buvuyo Bannayuganda babirabye ne babikoowa ne batuuka ne bagayi abantu b'omu Kiteezi bwe wagendayo nga kasasira amaze obbabikka wakaaba maziga naye n'omala n'ovaayo bwe wavaayo abantu b'omu Kiteezi na guno gwaka tebafunanga justice
babeera bubezi mukubungeeta bubungeesi bambi tebafuna wadde compensation wadde ki mwabalimbiraawo paka we byasaanirawo awo mwabasasula twaligane nti owaaye Lord Mayor alwanye nnyo okukompensatingira abantu abafudde mu kiteezi Lord Mayor alwanye nnyo okumakinga sure nti ayamba abantu abakoze eki abafudde mu kiteezi mwabayamba watwalayo mazigo olwamala okukaaba ebyo ne bikola ki ne biyita waddamu okulabikako kati ssaawa zino mutugamba twegatte mu kuki nga mugenda kukolera kyensi kubanga ffe tuli ku muyigo gwa Museveni twagala kulwanyisa Museveni kumuggyako kati mmwe muze kukola ki osegedde waliwo abantu akugamba nti tugenda ffenna mu lutalo ne mulowooza mulina omujjuzo mungi naye nga bo mulimu gwabwe ba opportunists we balaba afudde ngoyo afudde n'essabwa nga bagimuggyako afudde ne passing eyo bagitwala afudde n'akasimu ng'ako bakatwala ne waakusanga olaajana ng'olinga alaajana tonnafa bulungi naye ng'olina ky'okutte akutta waakiri era akitwale gye emirimu gyammwe gye mukola mu politics we Uganda eva muli ba opportunists mulwana kutuuka mu ofiisi era bw'olaba ekisirekeninga ofiisi kyonna ye mulabewo kubanga kigenda kulemesa okudda mu ofiisi leka nkubuulire obuweereza bw'eggwanga bungi nze nange kisekka ssaawa zino ndi mu kuweereza ggwanga naye ndi mu ofiisi ki naye mmwe eva mwogerera wali musaala salale kubanga dikiteeta yabatega kali akulaga nti wooyingirira ofiisi ofuna buwanana kati olwana kulaba ng'oyingirako wali eri ofune buwanana eva n'abadde alina omutima ogulwanirira eggwanga bonna gutandika okubula kubanga dikiteeta yamaze okukakutega kali yes leka nkubuulireko ebyo bye muwoza simanyi kwegatta simanyi twegatte mutereeze amakubo gammwe ensi ebalabe nga mulina kyemukola ki kyemucontributinga nze nawulirako ku bammemba ba palamenti nga bawoza twegasse simanyi twegasse ku kyemmwanyi twegasse twawunzika emmwanyi yalagawa mukwegatta kwammwe kubanga nalaba n'aba MP abafu abakolera ddala mu 7 nabo nga beefuula nti kati balwanyisa ki mbeera kulaga nti mwanyi tebagitwala okwegatta kwavaamu ki ekikulu baani abaddala baani abaagala eggwanga lyabwe baani abanyigirizibwa be bannayuganda munnayuganda lekeraawo okuwuddisibwa politician ekyo nkikubuulira eva bo bakola amanyanga gaabwe ne bakola amanyanga gaabwe gwe eva olina kubikkirira olina kulwanirira ate ani ayogedde ku MP gundi ani ayogedde ku meya gundi ani ayogedde ku gundi eva gwe n'obeerawo naye nga ne gwolwanirira ate gwe gwanyuunyunta kiri kiparasite kiri awo mwe bassemujunganda katemba wammwe tumukooye ekyo nkikubuulira temugenda kuwuddisa bantu nga weetuli mwafuuka ekisenge mwafuuka ekikomera ekiziba abalwanyisa Museveni nga balina kusooka kuyita mummwe ate temutambula mwe muwoza tulwana